Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe nja tunuulira eddagala eryo kayitibwa ka mukoweewumbeko. Mukoweewumbeko oyo mulungi nnyo agenda kuyamba gwe omwana omuwala atandika naawe nga wasikako ne ziremera ewamu ngamba abalongo. Oyagala okusika abalongo ng'otandika butandisi wasika ne zikona, eddagala eryo ligenda kuyambako ddungi nnyo. Mukoweewumbe asikira ddala bulungi nnyo agenda kuyamba ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Funa mukoweewumbeko oyo bw'atyo gw'oba ofuna, nkusaba ofuneko obukoola obwo bukuŋŋaanye nga buwerako. Nkusaba obulongoose bulungi bwozeeko bulungi, beera nga weeteekateeka. N'oluvannyuma kwata obukoola obwo buyengere mu ngalo mpola mpola. Osobola okufuna otuzzi n'otonyezaamu otuzzi mu tukoola otwo ng'oli mu kutuyengera mu ngalo. Bw'omala otuyenga mu ngalo osobola okufuna ebbali akantu n'onyiga otuzzi otwo tw'otaddemu otutono n'otunyigira ewantu n'oggyamu otuzzi otwo. Kati weeteeketeeke. Abalongo gw'oba otandika butandisi weeteeketeeke bulungi gwe omwana omuwala. Beera ng'okwata mu tuzzi otwo toggyeemu eno nga bw'osika. Kwata mu tuzzi otwo nga bw'osika, abalongo bajja kugendako. Bw'oba tosobodde kale kwatamu ebyo by'oyenze nga bw'osika abalongo bo. Ndi ku ggwe atandika obutandisi ate ggwe omukulu nga wasikako ne zikona, sooka ofune akatawulo okanyike mu tuzzi otubuguma, sooka ovumbevumbe. Abalongo bavumbevumbe oba ewantu awo vumbavumbawo bulungi, n'oluvannyuma ddamu osiimule obuntu bwobwo. Kwata mu tuzzi otwo tojje mu tukoola otwo tukwatemu eno nga bw'osika. Sika abalongo bo bagendagendako bulungi nnyo. Beera ng'oteekako abalongo bo bajja kugendako. Kozesa mukoweewumbeko agenda kuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo. Kozesa bukoola. Bw'oba otandise tandika. Ekirala mu abaana abatandika obutandisi kikulu nnyo. Kikulu okumanya buki bw'okwatako ng'osika, basikawa, bakwatawa. Kikulu okukimanya ggwe atandika obutandisi ng'oli muto. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.